Muzei Kawalata aswamye ayawo ku gati ya Stero alengera mureta tasobola kudduka misinde naye agambe kibuga alhamdulillah ntitutte kuba bino byagguluba tudduse emyala ne tugibuka ne lukwago nga lwaliramu abantu b'ekibuga kakati anadduka atya kuba bino bya misinde oginoti notero ekinavaamu ng'agwa wansi ng'ekibuga bakitwala. Kale emyaka 15 ye gyabadde omulamu. Toseka. Toseka. Nga mulamu. Nga tayina bulemu bonna ku mubiri. Bwe yalinnya ne ku mmeeza. What is his impact in the community? Zinalabako omuntu ng'asaagira mu bulamu bwa Seggirinya. Naye wamulaba. Ku press conference. Nogamba oyo yeerwaza. Ate nga yali omu ku mmwe. That same way omuntu wasobola okugamba nti oli yeerwaza is the same way oli wasobola ovaayo n'ajokingira ku bulamu bwammwe nga muli incarcerated. Omuntu oyo yali omu ku mmwe. Nze simanyi. Nze manyi. Nze I'm giving you an example. N'asaagira mu bulamu bwa Seggirinya. Erabikira ddala. Bwe biweerwaza. Weerwaza. Kati omusajja amaze emyezi 9, 10 ku ndiri. Abamujjanja bwe bamanyi kye yayitamu naye kennyini mu bulamu bwe. Naye yali akituttaawo ng'ebyokusaagasaaga provided singa Honorable Seggirinya obwalide twali bw'amaanyi nnyo kale Katonda n'ayamba n'agenda eri ne bamujjanjaba bulungi n'akomawo ng'ali strong. Singa yafa. Okimanyi nti oli eyali ayogedde ebiboozibozi byali badde bikutte. Ntawanyana azze ye mulugunya. Musajja ayagala nnyo ka sympathy card mu kikula kye ng'omuntu waba akunnyonnyola abanga ayagala okukaaba. Naye ku mulundi guno ebintu byakyuse. Yatuuse ku level bannayuganda kwe bamulabidde nti yakudaalidde omulema. Ne bagamba kati omukiisa asobola okudaalira omuntu aliko obulemu. Tasaana kuba mukiise. Kakati ekyabadde Rukunjiri kyemmanyi kyerabyeko eri mwami Kyagulanyi kye abantu be Rukunjiri kye badde bamulaga nga bagamba Free Besigye kyemmanyi abagolereza mwami Museveni bagenda mutuusaako amawulire nti opposition gundiwo wano akulyako amaanyi kubanga ekitundu ekyo ate mwe muva abakulembeze region eyo mwe muva abakulembeze bangi nnyo abaveeyo so kyemmanyi mu bbanga erijja nnyina kyensuubire kiyinza okubaawo in case mwami Museveni bw'anaagumanye kuba mwami Museveni olaba yeetakayihura nga mwami Museveni alabe Kyagulanyi Robert Ssentamu abantu bamwanirizza nnyo mu bbendobendo lya Western ayinza okukola wakatiisa n'atabeesige asobola Museveni anti abikola ebyo oba n'amuteeka mu house arrest n'amutwaleeka asobola okukikola nkitunulamu kubanga Rukunjiri yayogedde munywanyi. I was there, was watching Rukunjiri yayogedde ng'eyogera kintu kimu free Dr. Kizza Besigye mwami Kyagulanyi ne we yatuuse abantu nga babagaana okugenda ku kisaawe n'ayimye n'agamba mba temukkiriza abantu kujja mu kisaawe kangende gye bali lwale ngenda gikola wano. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kuba ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 da final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo ku bantu ba updates ez'enjawulo analysis z'omulembe n'amawulire amasunsule nga bulijjo
midweek twabagamba tujja kuba tujja between the lines kuba tochi mu nsonga ne Namasaka wabatagenze mu campaign bansobola okumufuna tuteesa ku nsonga ezibaawo kuba ziba nnyingi nga tesobola kulinda show ya Saturday. Nafunamu obuzibu ku Saturday twajja naye tuze ndowooza midweek. Nga bulijjo tuba tusibwako Nana Herbal Mouthwash nanono nga ye kugamba nti mukozese gwe nalina obuzibu bw'amannyo alina amannyo ganyenyera amannyo galimu ebituli amannyo gaguba ova ekiswa ekibi mu kamwa Nana Herbal Mouthwash agenda okuyamba okuvunuka embeera eyo. Bw'atanalwala naawe kozesa Nana kuba tugamba prevention is better than cure bw'oba okozesa yakakasibwa National Drug Authority asangibwa mu drug shops clinics pharmacy naawe wali emitala w'amayanja ojja musanga batunda ebintu bya bannayuganda. Haji Yasin Kiza ye musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubirako ku ssimu gy'olaba wansi awo n'abeera nga asobola okubeera nga ddala mu butuufu akukolera bangi abagenzeeyo bagamba bikola naawe osobola okubeera omu kwabo abakola. Nga bulijjo ne munnange mu Namasaka Farouk Ali aze okubabuuzaako olunaku olwaleero abadde anaatera okwambala ekisaati ekyo kiri nnyo Masaka eyo simanyi mbadde nkusaba awalida mbadde nkusaba ngenda kuleka ono si mukwano gwammwe mbadde nkusaba tusigale nnyo ku mulamwa kubanga essaati zino za bbeeyi sigambye essaati zino ezaabo sizimanyi naye essaati eno saati ndooza abantu baabalaba obutambi bwange bwenze nkola naawe saati nkadde nnyo badde mmanyi yavudde ku kawumbi saati nkadde nnyo lwakuba ebintu bikuuma bulungi ze zimu sebo ene saati efaanananga osobola naawe oyo lejja oyo olejja eno saati ogimanyi ava producer oteekawo ka video esaati kageragera ya Nero kale katugireke sheno lwaki oyagala gitandikira mu mbeera etali ya buntu tujja givaako tugende neyisa tugikulekere Bwana Isa ndaba simusanyufu ngeri gyoyagala okunkokera. Saatu bebaeresa obuzibu. Kanve ku saatu. Naye efaananya abasajja be Masaka ze bamba. Abalabi ba the final channel between the lines kuba tochi musonga. The lines kuba tochi musonga tubabuuzaako ne mugana ngezanero wane kyaddondo wetuli tukyakwasaganya baganda baffe bonna abasinzira mu nsi ez'enjawulo. Tubeebaza nnyo okutulaba n'okubanga mutwogeka amaaso n'okutuwuliriza. Mukoze kinene nnyo tutambudde namwe tupakasa tukyali ku mulamu ogwennyini gwe twatandikirako tetuguvangako wabula twongera kusonga mbeere. Njala kutegeeza abantu be Masaka Nero omayi bwenzijja wano nakugamba kati nyine ebiti bya mirundi ebiri. Omukiise we Masaka mu bendo lino n'omwogezi we Makindye division kituufu. So njala kutegeeza banna Uganda kubanga Nero tewali kalulu bannansi ng'ojjeeka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba president tewali kalulu banna Uganda ke batunulidde nga kalulu ke Masaka Kenyendo Mukungwe okategedde akanyendo Mukungwe nupu yawa Javira Sebina card kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu endako z'omwezi 29 lwasuubirwa okube Masaka Sati ze Masaka ava mu saati nene saati eno njijje musigalibu oyogerera kusamba de saati kulera ko mu vesti abantu bakutende kubanga misize saati ya kale yambale saati kati mbategeeza tinakuzo omwezi 29 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwajje Masaka nerale tubai twagala jikubali ku Liberation Square ekifo ekyo kinene ddala naye abakulu bakyatulemesezza so tukyali mu nteeseganya n'ababyokwerinda. Njagala kutegeeza banna Uganda bonna nti ensonga tukyaziriko tutambula era twongera obategeeza no ku the final channel nti abakyagala okugula flags banne tubeegayiridde mutuweereze ku sente za flags kuba Masaka twagala tukijanja waze era kansome namba yange 0759 49 18 49 0759 49 18 49 Njawuzikize ntumireko omukyala bamuyita Elizabeth wangalira we London wali omukwano gwe nga bamuyita Sumaiya mugonvu bambi ali awo mu America. Sumaiya tukusaasirako nnyo tusamukama akuwonye Kalisa mwami Yahaya Kakembo sebo Nero weekend eno tugenda mu Buganda dinner nakulabye otaddeyo mu ticket zonna zaawedde sold out kakati kyenkugamba tusigadde ku omusajja bangamba omukulu agamba ogayita kya masajjero gayigira otya
Nkuzina amasejjere. Amasese. Amasese. Bangamba omusajja oyo waggwanga ki ne bagamba nno oyo gwe mula muzzukulu wani. Abantu babulye yajjaawo. Mugema. Muzzukulu wa Mugema. Ate nga Mugema okuba jjajja ba Buganda. Ebika binnansangwa. Naye kisinga okunnuma. Omwana ono ennimi ebisoko n'engero simanyi oba bigera kuva bya.com. Se bya.com. Alabika wagendako Apache. So tubaniriza tugamba nti wakaki kigambo kya Luganda naye tubagamba nti mujje tuzine amasejjere amasese amasese ku weekend eno Buganda Dinner tubebaza nnyo mwenna abatuwagidde tickets ziri sold out abasasula mujje nga bukyali ebyentambula byonna byawedde mujje tusanyuke tubibye zanero ndowooza omwaka ogujje bwana abayugundi tujja genda e London tugende e London omukulu nja mugamba mu Uganda tesobola genda London omukulu nja mugamba omukulu mugambire ddala omukulu kyekyo anyway katandikire wa oligwenyogerako munakibiina munange KNUP naye nga batasobola ebizibu byetuyisemu ne Lukwago ku Steho nga ndi kansala ebizibu byetuyisemu ne Lukwago nga ndi mbaka wa palamenti manyi bulungi okusoomooza okuli mu kibuga Muzeyi Kawalata aswamye ayawo ku gati ya Steho omwokozi w'emakindi muleeta tasobola kudduka misinde naye agambe ekibuga alhamdulillah nkitutte kuba bino byagguluba tuddusa emyala ne tugibuka ne Lukwago ng'alwaniremu abantu b'ekibuga kakati anadduka atya kuba bino bya misinde n'otya n'odden ekinaavaamu ng'agwa wansi ng'ekibuga bakitwala Sewanyana obi wange Senti Kalemba ndali mu senior 1 awo nga ndoza ali mu senior 4 senior 3 awo I'm not sure but beba mukuba senior abo abaliwo ebiseera ebyo Alan Sewanyana Senti Kalemba naye omusajja enkuba ekuba Sewanyana twalabako enkuba yakuba basalirwa nemubulizaayo bwe twagamba it is raining elephants and giraffes and rhinos ono basalirwa I think the rain has shifted. Now it is raining elephants, kisolo kyo kinene. Giraffe, wero, antelope katono. Empala overa. Edabera ka giraffe rhino. Ono Alan Sewanyana. Buli kyakwatako kimuwokya n'akisuula. Tugenze okero olunaku lwa leero. Bazite bateze twalaba mu Jurassic Park. Dinosaurs. Eze zaali epanvu bwezi. Byo kati yenkuba ekuba omusajja ono Alan Sewanyana. Sewanyana azze ye mulugunya. Musajja ayagala nnyo ka sympathy card mu kikula kye ng'omuntu waba akunnyonnyola abanga ayagala okkaaba. Naye ku mulundi guno ebintu byakyuse. Yatuuse ku level bannayuganda kwe bamulabidde nti yakudaalidde omulema. Ne bagamba kati omukiisa asobola okudaalira omuntu aliko obulemu tasaana kuba mukiise. Sewanyana kankubendo ozirala n'akatambi kano kaakano ak'omuntu ng'asaagira mu bulamu bwa Seggirinya naye wamulaba nzakateekamu ka vidiyo bakalabe press conference n'ogamba oyo yeerwaza ate nga yali omu ku mmwe that same way omuntu wasobola okugamba nti oli yeerwaza is the same way oli wasobola ovaayo n'ajokingira ku bulamu bwammwe nga muli incarcerated omuntu so yalabako omuntu ng'asaagira mu bulamu bwa Seggirinya bannayuganda bamulabye ng'asaagira mu bulamu bw'abalimu ezo ate ekintu ekitalina kuba mu mukulembeze so sooka otunnyonnyole ku mbeera ya Sewanyana. Omanyi mbadde nzija nnyo wano ku channel nga njogera nnyo ku Sewanyana naye nga simwogerako bya bulimba naye nga buli bwengezaako mwogerako akaobi kavaayo obi oyo n'okumubeererawo naye ekirungi leero gwe wankubidde n'akasimu nenga omusajja ajjeemu engoye nakubidde jangu tukole tetwakolera abantu lwa mukaaga olw'ebizibu ebyali nekugamba oyo omusajja emutuufu Alan Sewanyana y'oyo twaliko ku maati bagiyita hoteeri eri awo saidi z'erukuli mu 2016 bateekateeka akalulu ka president n'abaka ba parliament by then nno ffe twali tuli nnyo mu DP eyo nga tugiwagira naye ebiseera ebyo bonna abantu aba forces of change bali bawagira Dr. Kano Kizza Besigye kuba president bw'eggwanga
era nzijukira twaliwo ne mulya nnyama nga ye meeya Alan Sewanyana yanga ye mubaka wa parliament so nga batuzza olukiiko abantu tubeeko ensonga zetuyitaayitamu nga bw'omanyi bumweteekera akalulu mubaka yayimirira Alan Sewanyana ebigambo byeyogera ne leero mbijjukira yagamba nze Alan Sewanyana sina kye sitasobola kukola bwe manjagala kufuuka mubaka ne bwe babutwa nsobola obbunywa nga kikulaga omuntu ali determined ne bwe kuba kwonoona linnya lya muntu mu mbeera yonna asobola oddyonoona ye ku self interest ze bwe tujja leero nero bagamba ennaku z'omubbizi baana gwosobola okuvulungutana n'ovulungutana n'ofuuta entama kigambo okufuuta entama okimanyi kupatika amatama nenga ebigambo jogede bya Luganda jogo baita okufuuta entama era okufuuta entama oyinza okufuuta entama fe abe kyagwe tugamba oyinza okwasama oba fe tuwekubawo nnyo direct omanya abaganda be Masaka abalabi ba Focus 360 omuganda ngono muyinnyonnyolera okufuuta entama mu comment section bakiteekewo okufuuta entama osobola bikola byonna naye nga abantu bakutunuulidde nga bo statement bw'ososojjogera nti muganda affe ye wa sympathy card era watambulidde tetusobola kwogera Alan tetulina kye tumujjukirako ng'omubaka olya nero tulina faces ez'ebukulembeze ez'abakulembeze betusobola okugamba nti ono yayimirira bwekiti n'akola kino nga kiri mubaka yalinnya ku I want you to listen to me kati kyenkugamba tetuli mu kwogera bigambo biyamba kyendi kyenkugambye nti kyensosa okugamba era nga majja kuleeta li statement otegedde asobola okukola buli kimu okusobola okufuna ki obukulembeze naye okulinnya ku mmeeza kyali mu public interest kiina bwe kyagasiza bannayuganda yali alwanirira omulodi ng'era wabadde amulwanirira anti kati kigenza okuzuuka yali tebalwanirira bantu kino kyenkugambye bano balwanirira ku individual gains ffe tuli mu kulwana bannayuganda bonna babe nga bali mu nsi ey'obwenkanya kakati ono bwakugamba najja leero n'akunyumiza Alan Sewanyana nakunyumizaako luli nenkugamba nti bw'otambula olugendo olutali lwa bwerufu ekiseera kijja kutuuka ensi ekutegeere otegedde ensi ejja kutuuka nero osobola okukola by'okola nga tewali wano na muntu what is done in the darkness shall be revealed in the light ne bw'oba ggwe ngolowooza oliwo wekka somewhere kasore wayinza okuba waakulengera nakuba akafaananyi nagenda n'akalaga ensi so barasajja batambuliza blackmail ne propaganda wamuwulidde nti mu nkuba za parliament ezo tulina bingi bye tumanye ku musajja ono bali mwezo ayina omukululo gw'obuweereza omwerufu ensi yonna gwemanyi from way back ne gyogenda gyakiise tosobola kugamba nti NRM eyiseeri ebaleetera omuntu atali wa opposition bwe baako mu makadi mu kibiina ky'ogamba nti kyokkiririzaamu ky'ogamba nti ono munnakibiina munnange njagala n'okutegeeza Alan Sewanyana leero ku the final channel olunaku lwakeera ku makya ne bakuma kadi n'ojja independent wasizinga okuba member wa National Unity Platform era toddamu kugamba bantu nti ono munnange gwe ndi naye mu kibiina kya NUP no wavaamu bali mwezo member wa NUP era okumanya bali mwezo w'amaanyi nnyo mu kibiina nti yali ku level y'okugamba nti ye chairman wa fundraising ow'essente ezikola ku kunoonya campaign kola campaign ku president that's how ekibiina ku level gye kimwesigako nti kyamukwasa ensawo mwe gye mukutya mugende eri mufune ssente mu gavumenti ono ayina ensawo y'ekibiina kyewalyamu olukwe oba okategedde ekirala nero bw'obanga oli ku level ya Alan Sewanyana ng'obadde mubaka saawa zino twalisuubidde wali badde ogamba abantu by'okoze ne by'osuubira okugattako kye tuli mu kulwana saawa zino tuli mu kubuuza bakulembeze kiki mutugenda okutukolera gavumenti eno bye tubadde tugibanja ng'ogenda gattako kubanga ffe tugamba service deliveries tetuzifunye mu gavumenti ya Museveni
era mwami Kyagulanyi n'ababaka ba NUP kye ba preachinga nti government eno kyetakoze fitno obuyinza manifesto ya NUP yeno okategedde equal opportunities milimo obuli bw'enguzi bwe tujja okulwanyisa n'ebirala. Alan Ssewanyana bwe yagenze Kadaala nvo kyokwogera byagenda okukolera banna Kampala banna Makindi kubanga Alan Ssewanyana incumbent kitegeeza alina byayo kusobola okwogera byakoze ne byasobola okwongerako. Kisanja kino takoze abadde nnyo mu kkomera yatubudde bye yakola 2016 pozi kino abajja mu kyakusatu. Okay. Ate era yavaayo kubanga essaawa kya myaka emeka 5 bamusiba 5 bamusiba emyezi 18. Okay. Emyezi 18 kakati essaawa kya myaka emeka 5 kati emyaka 3 gyatukoledde kyabatafuna musaala omuliddeko ng'alina byateesa ebituyamba ne betwaleeta etteeka erigamba tushalinge omukulu tumuggyemu obwesigwa nga babbye ssente z'omuwi w'omusolo yagamba nze sibiriimu. Yagenze nnyo kye bayita omuntu okugetinga law okubeninga law naggwamu ensa nero ebimu ku bintu bye tusinze okuteekamu nnyo amaanyi mu ggwanga lino kwe kulaba nga abantu bonna ebikula by'abantu bonna oba mulema oba bano bayita ba small people obategedde oba mulema oba yeewalula ne tuuka n'okugamba nti KCCA ekulira Lukwago ebizimbe mu kibuga babiseeko section eyo ey'abantu abalina obulemu oba abeekulula we basobola okuyita access points ezo kiyita stripping law. Stripping law. Stripping law. Okitegedde bakole batya baseeko points ezo abantu basobola okuaccessingira ebizimbe n'okutuuka mu bifo byonna. Lukwago kituyambyeko myaka 5 gwakuutira endingidi era gwe bizimbe bimeka mu kibuga by'omanyi ebiriko access points ezo ez'abantu abeewalula oba abalina obulemu kweyo level kubanga tuli mu kwogera ku capital city Kampala. Lukwago gy'amazeemu emyaka egiwera 10 ate abaddewo emyaka 40 yasooka kuba MP. Nero waliwo ebintu bye tujja okunyumyamu obunyumya ng'abantu baagala kusiiga propaganda ne blackmail naye obukulembeze butegeeza ki? Oyina okulaba bannansi nga bakufunamu ng'oteesa ensonga. Ono Alan Ssewanyana ali part of Kampala. Wali omulabyeko ng'akirayisingako nga kansala ku City Hall naye amaze emyaka 15 ku Kampala. Amaze emyaka 10 nga mukiise wa Kampala Makindye. Kuba Makindye gwa mu Kampala ne kansala yamalako emyaka 5 emyaka 15 years. Akantu ako kategedde kenkuli mu kugamba ebizimbe mu kibuga kale twaligambye ebikadde tebyafuna wabula ebipya eby'emyaka 10 kale ne begibe 5 njagala ombuulire mu kibuga nerobeera mu kibuga Kampala njagala munnaffe ali awambuulireko bibuga bimeka bizimbe bimeka ebiyinako access points ezo ez'abantu abaliko obulemu nga tonnayogera ku balimu ezo. Ekyokubiri Alan Ssewanyana amanyi balimu ezo yafuna ati accident yafuna atyo obulemu okutuuka okufuna obulemu yali accident etya oba baali basala kinnya emmotoka nemukuba okugulu ne kuvaako ng'avuga piki. Kati otegeera statements ezo bwebanga balimu ezo yafuna obulema ku bad leadership of this government. Alan Ssewanyana yali badde agamba omusajja ono yafuna obulemu ne tukwatibwamu naye ennaku yagambye tajja sobola kudduka na Museveni. Abamu ne babuuza omubaka oba meeya bagenda mu Olympics oba alina bulemu ku mutwe ku bwongo oba obulemu bw'omubiri kuba wali likozesa mutwe. Nero ekitulwanyisa okukyusa gavumenti nakyo kankimukulira omukulu aleka yeta kimanyi kuba ye alowooza kale emyaka 15 ye gy'abadde omulamu toseka nga mulamu nga tayina bulemu bwonna ku mubiri bwe yalinnya ne ku mmeeza. What is his impact in the community? Tubateeke ku minzaani
bali mwezo achievements zenga mukulembeze kubanga naye abadde myaka 10 nemeka 15 yasoka kuba kansala n'aba meya kati abadde MP 15 years tubateke ku minzani buli muntu abe result size kuba result size kubanga meya wamanya okusinga MP sorry MP wamanya okusinga meya okay kitegeeza Alan Sewanyana abadde ku profile ennene emyaka mingi okusinga bali mwezo kwa bali mwezo parliament abadde omulundi ki gumu kakati tubateke ku minzani tugamba abantu bennakawa tugambe n'abe makindi mu voting ku bakulembeze bamwe performance yaabwe abamu bagambye bali mwezo owo mulangidde obulemu ku mubiri engeri gye wayogeddemu walaze nti olina obulemu ku bwongo baba batuufu kuba kati ebintu byonna byafuuse bya bulemu kakati nnera owuliriza Alan Sewanyana alina kye yeerabira nti tuli mu kujjako gavumenti etalina systems of governance system nfu obukulembeze tebutegeeza kuba bikonde kubanga bwe tuba njagala kubulya katokankano kankayiseewo nako aliko obulemu omulaba njagala muteeke mulingi n'ataliiko bulemu engumi ozo ne yagamba na right punch bichi aina bya lyanyonyola tubateeke mulingi so oli omusajja wa mupiira ani musajja wa bwino simanyi omwerabi simanyi tomulaba wa mupiira kicho tegeeza umpiira ali fit waliwo okwogera ku mupiira banoonya abali fit osobola okuleeta oyo oba tomulaba saagala kwogera nnyo ku bantu nga mbatyoboola olwe their physical what kubanga ye kalika sese kubanga their physical appearance naye yakikoze ku level ey'omukulembeze nze nsuubira kiba kiswaza naye bali mwezo bamuteekako mulingi n'Alan Sewanyana tunoonye ba promoters bakitegeke ekikonde olebo kinyoka omusajja bajja mukuba engumi emu afiira awo si yakava mu kkomera Sewanyana kye kimutawaanya walabyako ku bipande bya Alan Sewanyana badde sinnabyetegereza biina kala ya PFF kala za Lukwago zennyini zeziri ku bipande bya Alan Sewanyana Alan Sewanyana ave yalangirire mu lujjudde agambe bannamakindye nti nze ndi wa PFF toddamu kweyita wa NUP toddamu because bw'oba ogamba nti oli wa NUP NUP eyina kwetambulira egamba omubaka omukulembeze anaabaweereddwa kaadi aba NUP bonna bajja kulwalinga behind him or her ukitegedde kakati gwe gw'okuutira akadingiri siwa NUP kitegeeza wasaze kubanga bw'ogamba ffe tuboyenyewe ne Lukwago kati bw'obonaabona ne Lukwago nga ffe bannayuganda tubadde tubasasulira ssente z'omuwi w'omusolo mu ofiisi gye muweerereza kati ate ffe ababonaabona bannansi abatalina kyakulya tukole tutya okategedde kubanga Lukwago y'omu ku ba public servants abasinga okufuna ssente nnyingi okitegedde era yo oli n'oyimira n'ogamba nti Kampala teyeetaaga yinginiya yeetaaga munnamateeka kino kirekawa Alan kati ndaba nga ebitongole ebirwanirira abalina obulemu abaliko obulemu bivuddeyo ne bivumirira ekikolwa ekyo mu kitonde ky'obuntu you can't humiliate someone olw'ekikula kye ye ng'omukulembeze kimulekawa this be the end of his political career. I normally tell people toyogeranga ng'onyiize nnyo oba ng'osanyuse nnyo kati Alan Sewanyana abadde n'obusungu obw'ettumbizo obubaddeko ebbanga lyonna okuva mu makaadi era ng'agezezzaako okwekkakkanya naye akantu kamusinzizza amaanyi akasajja ne kafuluma ng'alabye Lukwago mayi Lukwago oyo Lukwago oyo nakugambako apikamu n'omulanga ng'akoza ati apise mayi nakugamba nti Alan Sewanyana mwana wa Lukwago mu byobufuzi era student atambulidde nnyo wano nakugamba kana akantu nakakubuulira
ne Seginya ali akagala nnyo eh oyimirira kumpi awo kamera weeri n'oteeka neeno kati bayimiriranga nnyo ku Besigye n'Olukwago kati bayimirira no mugongo omakinga sure nti omuntu goyimiridde mugongo omusinga ku katono obuwanvu kati era nisewanya nasinga katono ku Lukwago obuki obuwanvu so bayimiriranga awo naye ayagadde okuprovinga mukama we nti I can protect you mubuli ango yakoze nalunga yaomeza nago ya mayuni go ya mayuni focho go ya kawunga yanonyeza mayuni naye amayuni ge yagadde okugoya gakaluba bwe buno bayita obwebindu obo bukupa obanti bwebo bwe bukopa obwebindu kati yasanze bali mwezo bwe bukopa bwe nyini kakonge ka kukubo bokakona gwokola ki gwogweri so nze okwagala okudifendinga Lukwago yakoze bulanda semuji wa mulabye kuki kweyo rale yenyini sajirabye kati waliwo kye bayita amateur ne senior ala nisewanye no ebisanja ebibiri mu parliament nga ina nekyobwa Lord Councillor ta macho walinze mu byabufuzi asigadde junior nange musinga bwemba nyimiridde ku gundi ku platform ngeyo because bwemba ndi ku level je manyi nti NUP dominating Kampala nga tebampadde card nga nonya sympathy card sisobola kulumba kubanga omuntu NUP gwesinze sawa zino okusupportinga go je Robert Kyagulanyi Sentamu nkubulira mazima bayita bali mwezo ngojeko Robert Kyagulanyi Sentamu omuntu NUP gwesinze okuteeka kwa amaanyi n'okumusupport nga bamuyita bali mwezo kati bw'omulumba oba olumbye abaka bonna aba Kampala oba olumbye NUP direct ne Kyagulanyi oba omulumbiddemu so Alan Sewanyana yakoze era yekubye gye bayita knockout yekubye knockout oba yesaze yekubye ekisanvu Sadida Lala Salama yawedde bwaba abadde nga asuubira okufuna tugeze 20% mu kaluke tugenda okugendamu I'm telling you kagenda kukkira ddala paka ku 7% kubanga kino tekimuleka ngulu alumbya abantu betulooza kati sympathy card gy'abadde anoonya yagiwadde bali mwezo n'amugamba sebo kwata tegeeza yakoze a lot of this service to himself ne Lukwago mukwagala okusanyusa mukama we yamwononedde yawesezaayo sympathy card yagiweseza emikono ebiri mukama wange kwata osinze gusinze so walikola ekintu okulumya gundi n'omuzika ng'okoze eki nga kikumaze muyambe saawa zino gundi bagamba waliwo akagundi bagamba blessing in disguise walogo bagamba alafinga last bagigamba tyeyo gundi hero laughs best so kati mwene gundi bali mwezo yali mu laughing the last laugh yagirina ati NUP nga party omukulu found in Kampala district iranga zina ne kodi kati kodi ya Kampala ye 012 kati ebyo nabyo na details yesibeeramu akalulu kenakawa waliwo omukulu bamuyita Bowe Ivan alina ekipande kye naye yakikubya nga kiriko MP Nakawa West naye yagamba constituency eri Nakawa Division West kati yagenda ku Electoral Commission akatambyako kambuzeeko naye nja kafuna tuyinza okukateekamu mu shaawo nga asiikinga omulangirira unopposed nti ababadde bamuvuganya basaba constituency etaliiyo mu kakiiko k'ebyokulonda kyokka nga akakiiko k'ebyokulonda ke kaaba nominatinga ba returning officer obuzibu bwani ye president eno erekawa Ssenyonyi asigalawa kuba Ssenyonyi endalo naye zabadde alina ne gavumenti nyingi ng'ate chances zonna zibadde ziraga ye incumbent ate era yali leading mu opinion polls nti owa gavumenti owe NRM can come in second kitegeeza there is no way government gye badde egenda ofuna constituency eyo
omusango guno guyinza kuggwa gutya ebyamateeka bangi babyogedde abakugwe nnyo newankubadde nange mbiinako knowledge neŋŋenda kukuwa ekifaananyi ekirala mweno issu ya bwowe bwowe Ivan ekisooka nero njagala kubuuza olowooza kiva ku ki omuntu okutuuka ku leve egamba ayagala bamulangirire unopposed kiva ku ki olowooza oluusi guba mukisa oba n'okubanga obuwagizi tolina ng'otidde competition eyo statement gy'osembeza yentuufu tewali muntu yeewulira sajja ng'amaanyi agawulira ng'obuwagizi abuyina ng'olaba afiirawo bamulangirire unopposed ate nga ne mwayagala bamulangirire unopposed olaba ebintu tebigatta sobola okuwa ekizampo kumenyeramenyera tubadde wano mu bululu nga basinga okulwana beera unopposed be bali mu gavumenti be balina resources be balina obuyinza olaba ekyali ebukedeya abantu ne babasiba ng'omuntu akozesa obuyinza ne babagalira wabwe ne babatakkiriza na kutuuka ku nomination centers ukimanyi wakiraba kakati twolina ofoona opondo naye yabaddeyo naye ng'afiirawo aleeta obugundi obuki bamulangirire unopposed ekyokubiri olumu oyinza okulowooza nti resi gy'ogenda okgendamu tojja kusasula gifacilitatinga nti tojja kusobola kubiisanya nabali maybe mu bya ssente kubanga osobola okunoonya ebipande by'ono mukulu owe sibira nze nakawa ntambula mu nakawa west byo sibidaba nange nakalabye wano ku social media kati ono briefcase gundi MP ekirala naye ye munnamateeka anti wuliriza munnamateeka saazo nga tumwogerako nga munnamateeka tumwogerako ng'ayina interest mu kifo ky'obwa MP kubanga yensonga gya raising teyeteekayo nga nze munnamateeka bwowe nze eyegwanyiza ekifo Nakawa East Division Nakawa Division East West yes Nakawa West jewero gundi wa East ekyokulala njagala bwowe tumukubemu akafaananyi emabega Joel Ssenyonyi sagala tumwogereko nga yekka Joel Ssenyonyi ava mu kibiina kye bayita kya NUP the leading opposition party mu Uganda Joel Ssenyonyi leader of opposition beba 3 faces ab'ekibiina kya NUP the 3 faces ez'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Lewis Rubongoya ne Joel Ssenyonyi kakati kino ekiri mukulwa bwowe njagala omuddireyo omujjukire mabega sigwe gusooso kuba Ssenyonyi bwowono bwowe bwe twali tugamba mpuuga nti atutte ebitaanu bwowe yakomawo n'atandika okuspreadinga amawulire ne banne nga bagamba ne Ssenyonyi yeegabira 1.7 billion yaliwo mu mawulire ng'agamba Joel Ssenyonyi era yali adifendinga Mathias Mpuuga Nsamba ayinza okuba yali akikola ng'amanya agenda kumwesimbako mu constituency ono bwowe amanya alina ovuganya Ssenyonyi ate bwowe si gwe bali besimbako bwowe yali yesimba ku Ssenyonyi nandi ngamba nga bwowe agamba omusajja akamutandikire wano tunaagenda okutuuka ali mu nominations ngaloza munafuyiza nako step kwentuuse nekyagaana he had interest so bwowe tukulaga ebigendererwa bye naye tukkiriza tugenda okulaba baani abaali balwanyisa Ssenyonyi kuba bwowe bw'omutunulya yayita alina even the finances zisobola okupushinga kino ekintu kyetwogerako because bwe twogera bwe olwanyisa abantu abali ku level ng'eya Ssenyonyi amazima olina okuba nga weesobola. I understand he's a former guild president. Then what? But guild president abasinga bazze baba n'amaanyi. But yeah. Because university yeringira wola abantu constituency number. Omuntu abagiwangudde aba asobola okubeera nga alina impact. I think kisinziira. We have seen Mbidde, Mukasa Mbidde, former guild president, Norbert Mao, former guild president, Emukone waliyo Maseruka, naye former guild president. Olaba nga omuntu aba guild president dala makerera awo
avaawo afunye ground kwasobola Nero is not an automatic qualification. It's not an automatic qualification. Yes, Buno bwoba guild president. Ekikuwerekera okuba n'amaanyi. Chichi, where do you stand and what do you stand for? Mu interest z'abantu oba ezizo. Betwogerako bonna b'ogamba mbidde yali guild president. Yekyalisula omushana. Former guild president. Mbidde yali omuntu abanga abaddeko guild president aliwo Makerere. Abali nammaso ey'amaanyi esobola omuleeta mu politics. Anti kyenkugambye ozze ng'oyimirira ku biki ku interest z'abantu mbidde paka leero tafunanga kifo kiri elective ate ng'omulaba musajja ebintu abimanyi ayogera n'owulira ng'ayogedde tebalina bwe bali bamulonzi okitegedde tebalina bwe bali bakoze eki bamulonze kakati gwe bw'oba guild president n'otandikira mu ntalo ez'abantu bolowooza abantu be balowooza nti bayimiridde ku nsonga z'abantu kitegeeza you'll be nowhere. Okay. Kati ono maseruka gw'ogamba w'emukono gwe balonze omuvubuka oyo omuto era omulaba ng'ayimidde ku nsonga z'abantu kyova olaba alina mumaaso eyo gy'oyogerako. Okay. Kakati ono bwowe ebigendererwa bye tujjukira bulungi nti Ssennyonyi abadde alwanyisibwa okuva olunaku lwe baamulonda nga Kosase chairperson. Ebyo bye njagala abantu babitunuulire eri ku mateeka nvuddeyo kubanga bangi bagannyonnyodde. Nabagamba ki? Njagenda gendawo. Bannalukola baganyodde naye mbadde njagala kutegeeza nti Ssennyonyi abadde alwanyisibwa okuva bwe yatuula mu Kosasi n'alabisa ababbi mu gavumenti. Ssennyonyi nga batuuka mu parliament n'agamba ne bamulemesa okutuula ku kakiiko ako waggulu aka parliament akakamishona akasalirawo parliament naye ng'asigadde era akuba mbituli basipiika n'abakozi abalala mu parliament. Tewaliwa NRM n'atayagala NUP asobola kwagaliza Ssennyonyi kuddayo mu parliament kubanga bwe tunyo olukalala lw'aba leader of opposition abasinze okuba successful abasinze okukola obulungi kakyebaawo nakugamba wano omuntu gw'osobola omugezaako Ssennyonyi bamuyita Latigo ogenga Latigo si Winnie Kiiza. Winnie Kiiza is okay naye nakugamba tujja tubala ntugamba mu percentages oba mu max waliwo ayinza okufuna distinction ngeri mu 98% omulala nafuna ya 85. So Ssennyonyi is so far so good compared to others kubanga ajjidde mu kaseera akasinga okuba akazibu. Don't you think they can use this opportunity knowing the ground is powerful? Let's use it a lot to eliminate him from the coming parliament. Kakati walezi baita president esiga eddamu zino wakubadde tusuubira nti teriina maanyi litambulira mu nkwawa z'omukulu akulembera eggwanga lino tusuubira nti waliwo president zebatasobola kukola kubanga olwo kye bayita mayina obusongasonga obutaliimu mu mateeka olwo kye bayita nti obusongasonga obutaliimu kiringa bw'ogamba nti Ngerezaani Serunjoji Faruku ne Faruku Serunjoji bayinza okulabika nti bantu babiri banjawulo era mu mateeka baba bantu babiri naye wuliriza waliwo Serunjoji Faruku omulala atali ono within the area. Ngotedde gwe wuliriza nti njagala kino okiwulirize bulungi mu primary 6 baleesa amannya nti Serunjoji Faruku lisiti nejja olupapula ndujjirako listi nga kuliko Faruku Serunjoji mu primary 6 waliwo zibayita minor errors ezitasobola kukyusa kintu kyonna kubanga maxi zino bazimakinze zibawadde abayizi bano era ne baziteeka ku Serunjoji Faruku naye nga bulijjo bandika Faruku ani Serunjoji n'olwokuba nti mu kibiina kino ekya form 6 temuli mulala ayina linnya lya Faruku oba na Serunjoji maxi zino tezimugibwako. Senga otula UNEP Sekanjako Moses ne bageza bafulumya pass slip yo nge certificate eriko Moses Sekanjako. You are two different people. Kakati ante kyoyogeddeko kirala kirala ani ayina obuyinza ku kino kyogera tuli mu kwogera kwetu commission eyakeera ku macha ne nominating nga bana ababaka
bonna gye bayita era n'ebbanga lyonna eribadde libaawo eno Nakawa West abaka bonna kubadde baba nominatingira uliriza era bakubuuza bani wali owuliddeko bali kubanga banoonya gye bayita ani like bakiyita batya ekifaananyi the majority kubanga kino tekiri kubano abali nominated bokka naye the population aba voting omukulembeze bakubuuza waliwo akomplainize nti abuzaabuziddwa nkubuuze yakantu please kuba njagala nnyo ebintu bino tubitunuulire bulungi electoral commission eno twali wano si yategeka okulonda kwa Nalukoola bwe kiri si ye yalemwa okuuma akalulu abavubuka ne bajja ne basambasamba obubokisi we yatuuka mu kooti yagamba etya nzijukizaamu yagamba mbu okusinziira ku byavaayo mu kulonda tebyamala baava mu Nalukoola ne bamuvunaana nti yawangula mu butuufu naye nga bo bennyini ne poliisi naki be baalema okuuma akalulu obululu ne busambibwa kati electoral commission ekoze ekintu ekyo ni broad daylight nga buli omu yali alaba nti abantu abaali basamba obubokisi baali bakuumibwa na poliisi na magye nga ne electoral commission kitongole kya government how do you blame it on Nalukoola? These people can nominate someone ne bagamba muteeka nti gubasinze they made the mistake naye nga the final result gwe bakuganye kuba wesoose n'ogamba Ssenyonyi tayagalwangako Ssenyonyi alwanyisizza buli muntu okuva mu bukiiko bwa parliament okutuuka ku parliament ate era nga kiraga bulazi nti ne bwajja mu kisanja ekyokubiri era ajja kuba leader of opposition amaleyo emyaka so bayinza okugamba omusajja ono engeri yokka ey'okumusimatuka kumulemesa kuba ku ballot paper kakati nga woolaba wayiswa kakati katunyumyemu waliwo kye bayita obujulizi obutamala abalopa ne baleetako n'obujulizi mu kooti obadde ongereza ku musawo gwa Nalukoola akyali mu parliament bataliyo yajulira akyali mubaka wa parliament wekawempe north singa kyenkugamba nti waliwo kye bayita kooti ku level newankubadde tulaba enafuye naye waliwo precedent gyetasobola kukola okitegedde ekyokubiri kino ekyawano kyawukaanamukko kitya leka nkuweeko example nti electoral commission tesobola kusazaamu nomination z'abano abeesimbyewo talina buyinza lwaki kati wuliriza gundi kyasobola okukola bwowe electoral commission si yakola amateeka gano mwe tutambulira otegedde electoral commission bamuyitaani custodian wa mateeka agafuga electoral commission galina gye gakolebwa kati ekyasobola okukola ate alina kuloopa mu high court bwowe electoral commission tesobola kujja negamba tusazizaamu kuba electoral commission tegazeetinga bifo bino mugundi yaayo nti amateeka gano bagasangawo abali mu office naye ekirala kye mbadde njagala okugamba nti electoral commission bwekeera ku makya negamba nti bano abakulembeze twakola ensobi bwowe genda mu parliament unopposed anti bwowe tasobola kgenda mu parliament unopposed kubanga mbadde nkuwa example nti mu kitundu kino kyennyini ekya Kampala tewali Nakawa West ndala kyembadde nkuwa ekyerinnya liri Sekanjakkaani Moses Sekanjakko Moses tali mu primary mu class gyalimu tewalimu mulala kati baziyita minor errors ezo tezisazaamu kiri katolaba minor error eyo ogyekuba kati waliwo weyagala ogireetera tejaawo nandi ulawulira minor error eyo eze etekebwawo president akalolo kakwatibwamu naye ne batandika ku ttemu tebikyusa bivudde mu kulonda gundi ezimu tebazibaze naye ne batazibala tezikyusa biva mu kulonda olaba we bakunyiga eppeesa ne bagamba kati ketukwatiddemu Ssenyonyi katukwatiremu ddala neno oba kategedde ate ani gwe bakwatiramu mu ggwanga lino
mugwanga lino wakwatiramu omuntu omu anti kati ebize bibaawo eh naye nero waliwo ebintu ebiri mayina ebiswaza gavumenti ne byolabanga binene kati positioning eyo osobola okwagala ogireeta naye nze nga bwe nkugambye Ssennyonyi nga munnamateeka ne bannamateeka abe nga baluyimbazi nalukoola level ey'okutaputa otusongasonga otwo ndaba tuli mayina kati bwowe anoonya public bagita batya anoonya publicity abantu banoonya publicity kubanga bw'oyogera ku Ssennyonyi leero ku maanyi g'ayina bw'owa ajja kumanyika era bw'aba ayina plans myaka 5 mu maaso ajja kuba ayina watuuse kubanga twasooka mulaba wali era ku Ssennyonyi ng'amwetunzeeko okay nga tukyali mu electoral commission eyo omukulu council Medad Sseggona akali amaggwa kekagamanya enkyusa naye amaggwa bagaliika amaggwa yatutteyo amaggwa naye mu electoral commission ng'agamba omusajja wo Mathias Walukagga taito sa tatya biduduma olina kyomuyita duka omulalu olina duka ekibabu Walukagga mulabe duka duka ekibabu ate mbu ebyensoma yagatta biri n'akomayo ani atabigatta mbu bigattirire Medad lyetagatta ffene tugatta kubanga osoma primary n'ogattako O level n'ogattako A level n'ogattako university n'ogattako ewaddako byonna byagatta naye yagatta ebyokusoma byonna byagatta kimulekawo omusajja ono saagala omudawundiploying nga wokoze bwowe ono gwe twogerako Medad gwe twalabako ng'amirisa omuntu amakerenda mu kooti so nsuubira waaba agenze mu electoral commission okuloopa Sseggona wakuteeka mu musango juzi twakola wano show nga alina embwa gy'atwala mu kooti naye nyina statement gye nagamba era nga tonnatukubaawo kasooke tukiryalinge kano twali wano sheno ku story ya mbwa tekamwa ne nkugamba nti saagala kwogera ku nsonga nga ndi biased ne nkugamba abantu abamu tubawa ekitiibwa ku bye bakoze Sseggona has been there alina byakoze ng'omuntu nenkugamba sisobola kugetinga kuwulira ku hearsay nti yabba ssente mbwate mwanga bwe yali akola ki ngagamba era mbwate kama yavudde n'akikola ki akyetonda so I think tukyalimu akaneguosa ku kyangu kubire kana akantu nti ate baddayo ne bakeberako ne bagamba ngako expiringa siyo noloyawo naluko wadde oleeta Walukagga naluko kali expiration okuggwako okwayogerwako bobanga anda alina kyagamba ndi omukukunavu ow'ekitiibwa kuba yagamba awulirawo byabamu nga bamutu ow'ekitiibwa yaloopya ate gye batalina kuloopa bw'oba oloopa byanjigiriza ate toloopa mu electoral commission oloopa mu National Council of Education oba mu kooti kati ate yaloopye mu electoral commission nengamba kaadi eno esobola okuwunza omutwe ne gukusiiwa n'omaliriza ng'owabye oba pressure nyingi omukulu okuva mu makaadi ebintu byamusobako yavayo n'agamba Walukagga musinga obukulu n'avaayo awo n'agamba oba akakofiiro bakamukola ki aze ayogera ebintu nga si byebibye byalina okwogera nere ebyobufuzi bukodyo era asinga obukodyo n'okweteekateeka yawangula Walukagga ne mukulu waffe Sseggona Sseggona yasooka n'alowooza byakusaagamu n'alowooza nti kino ekintu kijja kuba serious nga bwakituuseeko ssaawa zino tugenze okutuuka leero ng'ekintu kimutuddemu yasooka ne yeegumya nga bw'omanyi bagamba omukalukalu tajja busera naye agenza okulaba obusera ate kati bumwokya paka mu ngoye munda ne kungulu kati abadde ayambadde engoye bumwokyezza paka muki munda n'engoye ziyidde kakati ekisooka kye njagala okutegeeza eggwanga ebintu bino njagala tubiteeke wali we biva nuupu si pate nsiru kuddira newa Sseggona kaadi y'omuntu abadde ow'amaanyi newa Walukagga kaadi ku muntu gwe bamanyi nti abadde w'amaanyi nga tetukoze due diligence vetting committee kyogamba yes
NUP yagamba nga abantu jjukira ne ku biseera by'abagundi baluuswa negamba mugende era waliwo abaali bapendinga ngegamba mutwale empapula zammwe ku National Council of Higher Education bazikonfaminge bazikole bakitakola ki bazitakola ki statement eyo njerabidde National Council verify zibe verified era bangi bagenda zibe certified abamu bagenda ne bibalema ne ba withdrawing so NUP walukaga ne yeteekateeka kubanga omuntu w'emyaka 5 nero ng'afunye ekifo ky'obwa meeya nga yagala kujja kwesimbawo ku bwa MP ekisanja ekiddako taba musiru buteteekateeka mu myaka 5 ne bwe bakoma mwesi 4 emyaka 5 gikumala okusoma emyaka 2 nofuna S6 ejaki ne bwe bagala kuddamu kusoma S6 oba mazo gifuna oba equivalent era oba mazo gifuna emyaka emeka 2 era mazo n'okurolinga ku university ku enrollment ku university oba oli mu nteekateeka graduatinga 5 years yes oba bulayo katono kola ki nga toze mu bya busuubuzi oba mu final semester kiteged towards graduation zoba olimu era nsubira olukaga process gyalimu eyo netuddeyo ku kinyuze ekirala walukaga gwe twogerako obujulizi weebuli nti emyaka 2 equivalent yagiteekamu IU olira IU bwe yamala okufuna certificate ya equivalent y'emyaka 2 na enrollinga mu St. Lawrence University era waliwo ne kibagamba omukulu eyawa Walugundi Sseggona amawulire yamuwa butwa yamuwa akatwa yamuwa katwa ki akatwa ke yamuwa eno bagamba nti certificate nje bakuwa expiry date yaye baya myaka 2 singa emyaka 2 giggwako nga tokoze enrollment mu university eba tekyakola naye wakati weje emyaka 2 kasito making sure nti okoze enrollment mu university to upgrade ebyensoma byo eba eri active nawuliddeko ne lawyawo seyani owekawempe nalukola nga nnyonnyola agamba this aptitude test gye bakuwa wogiyita even if you don't enroll ekikujesaako expire date y'emyaka 2 ogikozesa ogenda osoma ekyo ekiba kiddako naye it doesn't take away the qualification nti wagifuna nawe example senga ofuna ebbaluwa ya senior 4 oba ya PLA ya P7 ne bw'oteeyongerayo tebagamba mbu tewasoma P7 wodula S4 ne bw'etoyongera ku HSC tebagamba nti ebyo wasoma mu S4 tebikola biba bikyakola woba tudde 6 n'otagenda ku university obeera graduate wa senior 6 which equals to this gundi eno Walukaga gye yatuula ku university because bakugamba S6 or its equivalent kati waliwo akalala omanyi waliwo enrollment naye ina myaka gyetandikirako eyo gundi gye bayita certificate eyo eva ku myaka 25 okudda ki waggulu kati waliwo akantu ke bagamba nti olwokuba omuntu ajoyininze nga mukulu nti lwaki bawe emyaka gine balina omumakira mangu obwomu tebunaddamu kuwutawala kubanga omuntu waddirayo abamu beesasulira school fees baba bize mu bintu ebirala kati balowooza nti gino emyaka 2 omuntu kasagisukka abanga atagendako wadde musomero wantu wonna tabanga ffe abaze basoma nga tuyungirawo muyungirawo so kyovola baagala nti after period oba myezi 2 oba 3 Walukaga nno omulaba teyaweza wadde na myezi 6 okuyunga kiri kyogambye ndi omuntu nga yezigenderera yali yeteekateeka nga amanyi kyagendamu fe Walukaga twanyumyanga naye emakindi eyo nga tubuulira n'agamba njagala kujja kwesimbawo ku ki ku busiro buli omu n'amugamba tekisoboka omusajja w'amaanyi naye ng'omusajja ali determined twanyumyanga naye meeya
nga tutula kabalaza kafe makindye natugamba nzija tumugamba abamu nga tumugamba naye lwaki tosose n'oguma mukko sanje kyokubiri kubwa meya n'agamba kekadde n'agamba njagala kukola nga bali mwezi nga n'omukulu bimutuukako n'agamba oyo mudongo ani asibimanye ebyo ngamba segona amugamba waliwo akadongo kamwajja agambo ekikyemu ngalabi akusaaga musasi agenza okujjukira Walukaga nga yakola background ate Walukaga abadde active kubanga ajjukira kyengere limu wakiso so ate akoze bulungi obaddeyo n'emisango mingi nnyo Walukaga jasolovingidde ku mawulire ga TV ebijambi yakatijjukira ate ye amawulire abadde agamajjukira omuyimbi ku mawulire tosobola muwangula anyway omukulu teyagenze ku campaign ne bamugoba mbadde nyina kenjagala okusembyayo kaliko obadde oyogerako nti omukulu Electoral Commission tesalawo ku mpapula zino kuba Electoral Commission empapula National Council of Education kyerese ate Electoral Commission tesobola kisalawo tesobola kisazaamu oyina genda mu High Court otegedde kyenkugamba oyina genda muki mu High Court kyesu yansegona akimanyi anti kyenkugamba kati era bayinza okuba kyali omusakasi olya kaliko ogambye nti politics kaza nnyo asobola ogamba kamulope no mu distracting n'abawagizi be bamalemu amaanyi mbitirewo kawule omusajja teyakola ki teyasoma naye Walukaga kati amawulire ataaga musinga omanyi kye yakoze yazze n'ekibaasa kye agijjayo ziraba eno ya P7 eno yes 4 eno ya IU eno we nakola enrollment kati kiriwa tosobola musinga kubanga ne batunoonya media bana abantu bali mu media bonoonya who is the darling the favorite to the media personnels kusegona ne Walukaga abasinga bano okutambuza amawulire ku speed Walukaga abayina bangi okusinga segona tosobola musinga bano balaba bano bapeku abafuute entama Walukaga asobola okuba segona kakati ate bwe wavudde awo era wakirabye endowooza musajja agenze ku campaign abantu bamulanga ki bamugobye bamulanga n'obukodo naye yabaddiza kati ng'ovudde ku bukodo bamulanga omusajja waffe yasoma omubonyabonya wakye ebipande ne babikola ki ne babiwanika naye alina ke yabazzeemu bano nga bamaze okumugoba emisinde n'abaddamu omuntu bw'ajja w'okolera n'akunkumukawo ebinusu bya mitwalo 2 ezo ze zikugaggawaza ne zirisa abewuwo n'enkeera n'akubuuza ng'akutte mu lusawo kubanga yakuwadde emitwalo 2 abooluganda sente z'okugaggawaza ziri mu mutwe gwo mu mikono gyo n'ekifuba kyo wabula abakulembeze kye tukola tubeera tooki amaze omulangira obukodo eyinza okukulengeza nti tunula wano bwe wali sente zo oliriza lwaki tabawa kasente zenyumirwa nnyo ebibiina by'abakyala naye kati ebyo boogera olaba mukulu we byayogera bye boogera ebyo tebikyakola kubanga bw'ogamba abantu kanondowooza agende ebipande ne bawanisa ebipande by'omukulembeze waabwe bamugambye agende seggona abo ekizibu kye balina balemeddwe okukkiriza nti dynamics z'ebyobufuzi zikyuse era ne basigala n'okwogeza luli olukungu olwa Sseguya bayamba buyambi kakati omuntu munnayuganda owa wansi ebyobufuzi kati atandise obitegeera akugamba gwe tonnyamba nze nkuyamba Robert Kyagulanyi Center message yazze ya preaching anafe jetuze tu preachingira abantu nga tubagamba ti omukulembeza alina kuba servant servant w'abantu muweereza w'abantu si mukama waabwe so kakati gwe bw'ogamba abantu bakimanyi nti bakuwa obukulembeze baba bakuwadde omulimo baba bakuwadde buli kimu ne family yo nga mugenda kuba mweyagala so they expect a lot in return but yeah olwokuba nti gavumenti
eino tuweereza tekoze kimala ng'ate bakutaddeko ettaffaali gwe bamanyi n'omusaala gw'ofuna ne benefits z'ofuna bw'okomekkereza nga tolina ky'obaddiza n'obawa magezi tolina obagamba nti mbakubiramu ttooki sente zammwe loopholes we mulina okuziba ani alina okuziba loopholes wakakodyo n'agamba mbuye okuba we yazuukuse tannalya kitegeeza asevinze esente ze yandiridde n'abagamba kati tulaba wootalya okumala omwezi osobola okufunayo kyeweegulira nagambye naye mubakonna nafuna akalulu tamanyi nti wootalya okumala omwezi oyinza okufa ate mwezi gwonna okitegedde oba ofunalusa ate tewejjanjaba agambye alina nekintu kyeyagambye simanya omuntu najja nakunkumuka ebintu by'emitwalo ebiri waluka gundi seggona takimanyi nti waliwo omuntu asurvivinga ku siringi 10,000 buli lunaku mu busiro akoko ow'ekitiibwa njagala ow'ekitiibwa mu mugamba ab'ebusiro mu busiro nti abantu bwe banaasiiba enjala okumala omwezi okufunawo kye beegulira mu maaso eyo ajja mumaliriza abajjanja balusa ate abamu bafa enjala ndowooza balemye okupiikinga strategies ez'akalulu ke tulimu n'ebyobufuzi birala nnyo bali badde bakopa ku munnaabwe ennamboozi kuba yakkiriza nti waliwo enkyukakyuka muki byobufuzi ne bamuwanga kivumbi ne bakkiriza bakyuke bagamba if you don't change will do what kakati change ye banoonya nebo balemedde muki mukyabo tuli muki mu digital balemera muki analog ensi etambudde so kyovola bakati bajja kulumwa nnyo emitwe bagenda kulwala ebirwadde badde batayina amagezi g'okwekolaakola we muli okwerumya enjala tolya osalira akasente obeeko kyogula ng'omwaka guggwako ka vidiyo kikenoonya ye twabaddeko e Masaka eno si Masaka wammwe anti gye nsosa okuyisa olugungu Sebina ku ground kwali obadde ki nze njogera ku muntu nga taliiko kuba we wandaga ebbaasi zammwe ezawalida aterera muko ebbaasi z'e Masaka kale ebbaasi z'omukulu zaali nkalu ne ground ndaba Sebina agiri nalaba waggulu ku bizimbe kyokka nga wano ne Bobi taliiwo kati teebereza Bobi wanajja gamba ku 29 bagamba ate ku 29 kigenda kuba kitya tugende ne lubikyabuuza ebintu ebyo wasuubiza okuntu abalabi ba the final channel omusajja ono nja kumukuba oli ku kamera nakkamera ne bbiri nja zibaako ey'e Masaka n'ey'e Mukono kakati njagala kutegeeza banna Uganda era njagala obategeeza banna final channel mwongere okuweereza ssente eza flags twagala Masaka afuuke Ugandan flag oba Ugandan flags so ekintu ekyo nga bw'obadde ondagaawo Sebina olukuŋŋaana olwo saabaddeyo live naye nabadde ndogoberera nnyo kubanga nadde njogera n'abakulembeze abala ku ground nga tugezaako okuwuliziganya n'ebigenda mu maaso nabadde mbiraba kuba aba-MP batandise kampeyini zaabwe kati kakati ate waliwo kyesitoogeddeko naye katumale awo nkyogereko Masaka oyo nakugamba kitundu kya nkyukakyuka era abadde atambulira nnyo n'ebibiina ebizze bijjawo Masaka ali nnyo wa DP era banna DP bakulembera nnyo Masaka ebbanga ddene nnyo olw'obulimi n'obulunzi Masaka webadde emirireko ebbanga lyonna DP kyeva yalina enkumbi otegedde bulungi so bw'ogattako n'obusuubuzi ng'egye twasemberedde booda Masaka yalina abasajja abasuubuze nnyo era kyovola abajja obusuubuzi ne babujja Masaka ne babutako ne Kampala era kwe kuzimba Kampala oyo gwolaba gwe mulaba amatiri bona tafaali tubulina ku abagagga b'omu Kampala bonna olaba badda Masaka si kwewaana kizibu okulaba omugagga w'omu Kampala ngadde e Mukono ebugerere basinga kudda Masaka kituufu so si kwewaana n'ettafaali lye twagattako leero bw'olaba nga abantu baffe batandise okunyigirizibwa ennyo nga ebyenfuna byonoonese mu Masaka n'ebitundu ebyetoolodde nakugambako ekiri ku boode mutukulaawo abasajja beetoolo ebyobusuubuzi byonna bajje ku bannamasaka ne balowooza nti omukulembeze gwe banaalonda anaabawuliriza n'abawolereza
n'atwala eddoboozi ne bakulaba ng'otandise okukolagana ne gavumenti eri mu buyinza ate nga ebatuusizza ku ekyo. Masaka ettaka obubbi bw'ettaka buyitirivu. Abatubbako ettaka be bali mu gavumenti. So Sebina gy'aviira yavuganya ne kanso muyizi. Naye yali asinga ground. N'ekyokulaba kye nakugamba ko bagita financial muscle. Agirina ewera. Sebina yayimiridde. Ayimiridde era omukulu amuwulira. Wadde omukulu ebisawo abiina. Naye Sebina. Naye ovanga ku muntu ng'alinamu ka financial muscle ate n'amaanyi g'abantu nga muwulirizamu. So Masaka tugenda kuliisa buti. Temupapa. Tuliisa buti tetupapa. Ababaka babaddeyo ndowooza balaba ate NUP erina ekintu kye yakoze nero era njagala kwebaza obukulembeze bwa NUP nti bwafuddeyo nnyene bulaba nti abakulembeze bonna balina kwegatta. Agali awamu ge galumenye. Twabadde juzi ku Mande. Sebo twabadde wano Katwe. Namusabiraani. Katwe. Campaign rally z'ababaka n'abameeya bonna ab'omu kibuga Kampala zaalonkingiddwa Katwe era nabaddeyo. Abakulembeze bonna babaddeyo. Meeya waffe Bosco Lusagala agenda okubeera meeya w'ekibuga Makindye. Omubaka wa Makindye East ali mulya nnyama nganda. Lewis Rubongo yabaddewo. Joel Senyiropu yabaddewo. Shamimu Malende. Omubaka wa Lubaga oli bamuyitaani omukyala. Nasolo Virginia. N'abalala bonna. Zahara Luyulika ndozo manye byafaayo bye twali twogerako wano. Ne Kasa yafuna kadi ya NUP ne mugamba tusonge mbere. So it was a massive rally. N'ebitundu ebirala kati bagenda bajoininga. Kati omukulu mulya nnyama agenda gikola Kibuli. Nakuzo omwezi 16. Bonna bayigawo. Be supportinga. Ndaba wano Friends of Voice wamufumbire. Kati Friends of Voice wamufumbire wetukoledde gundi eno. Program eno. Lero 13. Egenda kubeerayo leero. Okay. So abayimbi abamwagala ne mikwano gye abali mu kibiina naye bagenda mukolera launch. Ndabye bamuleese mu kooti tumalirize naye. Waiswa. Activity of anarchy and dictatorship. I repeat, supporting Bobby Wine is not a crime. I am not a criminal and I'm not on trial. It is my liberty that is on trial. It is my liberty that is on trial. Waiswa bamuvunaana ki? Bagamba bya parade nga teya. Unlawful drilling. Anti naye yagamba yali mu ddwaliro. Kyensubira video bazirina kuba wali okukamera basobola olaba nti taliimu. Waiswa ali mu kugamba. Siri muzi wa msa, I'm not a criminal. Bye bansibako si bituufu. It's a political persecution. Bya bufuzi. Bino ebigenda maaso bya kuzanya bya bufuzi. Waiswa agamba nti yali badde ali wabweru akola campaign. Kubanga yalaga interest mu kifo n'aba even nominated. Yali badde saawa zinayogera n'abantu be bagenda kukiikirira. Naye okiraba nga bamusibako amatu g'embuzi sobola okumuliisa engo. Kyannaku era yali mu kugamba nti ekitongole ekiramuzi kiri mu kaseera akazibu, kiri mu kugezesebwa. Anaasobola okuwangula akalulu ng'ali munda. Kakati nkubuulira. Omu ku bantu abagenda okusiwangula akalulu nga kangi nnyo ye Waiswa Mufumbira. Waiswa Mufumbira agenda kuwangula akalulu nga kangi nnyo. Kubanga njagala ogende ku ground. Who are his competitors? Oli omusajja Kawaziguruka. Oba nani omulala? No omuwala. Omuwala yaani oyo eyajjako mu Nuupu. Mwamuleeta oyo omuwala simaba muyitaani erinnya. Nakandi. Waliwo noono omusajja wa NRM yaliyo kebbanga ddene bamuyitaani oyo. Bamuyitaani oyo wa NRM omusajja omukulu oyo. Yaliyo kebbanga ddene. Nero akalulu ka Kampala n'ebibuga ebiriraanyeewo kayina gundi kwe katambulira. Ekisooka nakugamba nti buli muntu azze ku kadi ya NUP naddala bakaba parliament. Olunaku abakaba parliament balonda olunaku balonda president. Abantu bamanye ekintu kimu ku olunaku because namba zijja kuba nnyingi ezigenda akalonda akalulu ka president. Local government zina abantu tebazilonda nnyo. Olumu baba bamaze okufuna disappointment si
olumu abantu babakoze eki bazzeeyo ku mirimu n'ebirala naye teziba na public holidays ne kana akalulu ka president eba public holiday so abantu bonna abagenda okugira ku kadi ya NUP mpozi olinga munafu nnyo ekisusse ate kyemmanyi NUP yatwala obudde okwetegereza abakulembeze be wa kadi so buli muntu ali ku kadi ya NUP naddala ebi position ezibaddemu ababaka nga ba NUP nga babadde ba incumbent balina ebitundu 9 ku 10 okuwangula so wayiswa ng'ekifo kye kibaddemu bali mwezo nga bali mwezo yali emabega wa mobilization ne campaign ze osuubira nti is a sure deal wayiswa ajja kuyisa mukka mu kiseero kubanga botina be competitors tebali mu kaniguusa tebali mu gumba badde maze shonga nerabidde Olivia Lutaya Olivia Lutaya anti katubadde tujja kumakuba tubadde tukyalina kuwayiswa naye musibe Olivia Lutaya nero mwana yannomye okudda mukono Olivia Lutaya n'ekifaananyi kyasiiga bw'otunuulira kye bayita commitment nze Olivia Lutaya namulabako yali mulwadde almost weeks 2 nga bakava mu mambuka ga Uganda era wano mwami Kyagulanyi twagenda naye ebutambala ne Gomba paka lyantonde Olivia Lutaya teyaliiko mpulira embalala agenda okugendayo nga yakawona wonamu sina yaita nawona kubanga ne drip ne dagali mbali muyisizaamu ng'ali eyo ku trip embalala gyasinkana Honorable Kyagulanyi Ssentamu ne team so kikwongera okulaga waliwo omuntu goli agamba lwakutse yasooka naawona biki ne be yaliwonye bali badde bamubaka bali mubase kubanga olire omusango gwe bamusibako gubaze basibira baganda bafa abalala bawayiswa basawuda madada n'abalala gwe bayita unlawful drilling kitegeeza ne bwe yali badde ng'awonye ne bwe yali badde ali wakaawe ne bwe yali baddewo baali mufunye naye ekifaananyi Olivia kyasiiga kyekifaananyi ekisiigibwa ku bakyala mu ggwanga nti abakyala bangi babonaabona mu Uganda ebizibu bayitamu byonna Olivia Lutaya bali presentinga abalaga nti newankubadde tuli bubi newankubadde luli bansiba emyaka almost 5 naye ekinyiga leero nawe kijja kunyiga fenna tuveeyo turaising up tulwanire wamu oyo omwana agenda musiba emyaka egiwere 10 mu komera nero saagala kiwaako gundi nti bagenda musiba kubanga si kyenjagala saagala kiwaako gundi omanyi waki njogera wentyo buli gwe bakutte ku unlawful drilling kitegeezebwa si wakutapaka nga akalulu kawo anti nero bw'ogambye sengo woba otunula omanyi kati nze ntunula nenkolamu analysis nti akalulu ekaggwa bakayita protestive vote akalulu ne kabeeramu ekigambo muzimbe eggaali olaba they pick strong minded people abasobola okugamba tubanje akalulu kaffe so olaba nti Eddie Mutwe Olivia Lutaya okitegeera abantu abalina omutima omugumu ogutakyatya I think badde kyagamba nti wootunuulira abantu batadde ku unlawful drilling when you read between the lines kwa tugamba kuba tochi mu nsonga n'otunuulira fiimu y'akalulu protestive vote kitegeeza pick the strong minded people to weaken the others kati Olivia Lutaya obugumu bwayolesezza babatadde mu komera Sanya bye yayogera Olivia ne byayogera byawukana nomination we yasooka okulaga akabonero ng'enkube etonya nakwata mbulere eyo nga teyekozeeko ng'omukazi gwe kenyini ogambye abadde nekkanula ku mukono kati woba otunambu oti n'olaba gavumenti yegamba abano ono omutima mugumu atube kumpi kyobola ngambye bayinza omusiba emyaka emingi but bannamateeka basobola okukola kyonna ne bamuta kakati nero njagala sooka ettereezeemu katono ekisooka nga tugenda mu kalulu nga kasigazza ekinene nnyo emyezi 2 tegikyawera tewali assurance nti Mwai Museveni yagenda okuwangula akalulu kano ekituufu okitegedde kubanga bw'ogamba nti bajja musi emyaka egiwere 10 kaluke tugenda okugenda mu kasoolo okuditamininga Kyagulanyi enkeera n'aba president wa Uganda oba omukulembeze omulala n'abasonyiwa political prisoners exactly kubanga kya preachinga kya preachinga era ng'asookera ku Dr. Kizza Besigye bw'oba alabye ekyabadde nze nabadde ndaba ekyabadde Rukunjiri Mbarara Western Region Rukunjiri in particular
abantu beerukunjiri jjukire wava Dr. Kizza Besigye babadde bayogera ekigambo kimu free Dr. Besigye free Dr. gundi yonna lukunjiri yonna okuva mwami Kyagulanyi yatandikidde paka gye yakomekereza kyongera okulaga abantu bali determined n'ebigendererwa eby'amaanyi bagamba nedda government tukoze eki tukoye mu Kaluka 2026 twali tugenda okagendamu bali basibye Kayihura Kayihura ava Kisoro Mwami Museveni yagenda campaigning ekisoro abantu b'Ekisoro ne bamugamba fo ntotawaana kutusaba kalulu genda oto omwana waffe kasita omuntu akalulu ofunye ojja kukafuna kitegedde kakati Mwami Museveni tumulinze kubanga Mwami Museveni oyo muzanyi wa byabufuzi ayina enkola gyakolamu ebintu bye ey'okulimbalimba abantu n'abalaga nti kyemwagala kyenja okukola naye nga si mukulembeze ali democratic mu nkola gyakolamu ebintu bye kakati ekyabadde erukunjiri kyemmanyi kyerabyeko eri mwami Kyagulanyi kye abantu b'erukunjiri kye badde bamulaga nga bagamba free Besigye kyemmanyi abagolereza Mwami Museveni bagenda mutuusaako amawulire nti opposition gundiwo wano akulyako amaanyi kubanga ekitundu ekyo ate mwe muva abakulembeze region eyo mwe muva abakulembeze bangi nnyo abaveeyo so kyemmanyi mu bbanga erijja nnyina kyensuubire kiyinza okubaawo in case Mwami Museveni bw'anaagumanye kuba Mwami Museveni olaba yeetaka Kayihura nga Mwami Museveni alabe Kyagulanyi Robert Ssentamu abantu bamwanirizza nnyo mu bbendobendo lya Western ayinza okukola wakatiisa n'atabeesige asobola Museveni anti abikola ebyo namuteeka oba namuteeka mu house arrest namutwaleeka asobola okukikola nkitunulamu kubanga Lukunjiri yayogedde munywanyi I was there, was watching Lukunjiri yayogedde ng'eyogera kintu kimu free Dr. Kizza Besigye Mwami Kyagulanyi ne we yatuuse abantu nga babagaana okugenda ku kisaawe nayimye n'agamba mba temukkiriza abantu kujja mu kisaawe kangende gye bali lwale ngenda gikola wano ne babata okitegedde isa kwata mu katono ina kyembadde so mbadde nkuwa ekifaananyi ekigazi nti ndowooza kubanga akalulu omanyi kakyuka buli ssaawa kusinzirwa players engeri gye bakolamu ebyobufuzi n'engeri gye babirabamu buli kaseera wabeerawo abayiiya ojjukira Mwami Kyagulanyi ng'atandikira eno yatandika ne protest vote yokka bwe yagenda Mambuka n'alabawo agent issue oba ensonga eri agent bwe yavisitinga ya reconciliation bwe yavisitinga amalaalo ga Obote abayogera ebibi ku ye ne bamuwa slogan endala eya uniting all Ugandans era Mambuka ga Uganda n'essaawa zino Western gyali mukozesa okitegedde so buli kaseera mu kalulu nga tutambula wabaawo bikyuka so Mwami Museveni oyinza omulaba ng'agenze erukunjiri n'agamba abeerukunjiri Besigye ngenda muta so nga tumaliriza obudde nga tumaliriza ndi mu kutegeeza bannayuganda nti ebintu byonna nga bw'obiraba bigenda nero akalulu kano kayina factors nnyingi kwe kayimiridde nga bwe nakugamba guli omulundi sijja kufaananako biseera birala nti olumu tujja kujja wano tubuulire abantu Lukunjiri yayogedde ekigambo ng'egamba free Besigye era abantu njagala obateerayo gundi ezo siniz ezo ate babadde bangi nero omanyi waliwo ekintu ekirala kye nalabye ensozi ezo eza Kisoro Kabaale Lukunjiri Kanungu eno kiweterejeyayo ky'abantu okuba malawo nero emmotoka zaatuuse nga tezikyeyongerayo Mwami Kyagulanyi ne bavaamu ne gurupu yonna kuru yonna ne batambula olugendo lwa kilometers empitirivu emmotoka ne bazireka emabega ne bafuna n'abakoze akatindo ko bayisiza emmotoka Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abuuza wano omukazi bw'aba ayina olubuto ng'agenda kuzaala kyekibaawo akola atya n'abuuza neeno Museveni yatwalayo naye neero njagala kubulya Kanungu eyo Lukunjiri ebitundu ebyo biyina abakulembeze mu gavumenti eno nga bamaanyi nnyo omukyala Kajina nawuliddeyo omu ku baveeyo abadde akola enguudo ng'ate ye twataddewo bibaawo
imotoka ya president oyitako nero tuyina ebizibu bingi mu Uganda anyway tujja kudda kudda midweek atusabe ku Saturday tubeewo we out